Baganda bange tulina olunyiriri olutusanyusa olwo ne bw'ozuukusa omufumbo ng'ali mu tulo n'omugamba nti kyawandiikibwa ki ekyakuwaliriza okubeera ne mukwano gwo kiri mu lubereberye ffenna tukyogererewa mu kigamba kitya Katonda n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera nga yekka kyava amukolera omubeezi akola ki olwaleero twogera ku maka mirundi egisinga bwe tuyimirira mu kkanisa ne twogera ku maka nga ffe abala tukyusa ensingo byabali abaagattibwa byabali abakola ki naye nze kyemanyi kye bayita amaka ye musajja n'omuki nga bali watya bano abalala beegattako buki Katonda yatonda omukazi n'omuki bino ebirala bajjamu n'abaana bibeera birabo abaana abato abaana bamunywezezza ebyenfuna oba mukoze ekimaka gammwe okunyweza ebyenfuna ako n'abeewange nkababuuza nti ku nfuna y'amaka mugasseeko ki ebyo bye munywezezza muli balungi nnyo munyweze ebyenfuna muki mu maka muyige okuseevinga abeewange nabagamba tubagise obubokisi bwe bakuwa 5 toolako 10 okisuule mu kaki onyweze ebyenfuna nti bwe bakugamba nti jaddadi bw'omugamba nti eddagala ly'engatto teririiwo ng'akugamba tukebere mu kabokisi nga naawe ejjayo 5 nga tugula eddagala lyaki olwo lwe mujja okunyweza ebyenfuna muki temubinywereza mu bigambo mubinywereze ne mu bikolwa muwulidde abaana abato bwe bakuwa akasente ogenda kusoma tokakola ki nkomyewo eri abakulu nagambye nti embeera eno bw'ebezze eyogamba nti nno olina okuguma mu mbeera yonna terina gwegamba nti ono baamugatta oba ono tebaakola ki ffenna bwe tubeera mu maka ebitusisinkana bibeera bitusisinkana bwe bumu waliwo ebitusisinkana nga ffe tubyereetedde nga gw'otaddewo embeera ne bijja mu ki mu maka go ne wabaawo ebikusisinkana nga tomayina gye bikoze eki gye bivudde lwaki bibaawo ti amaka ekirabo Katonda kye yawa omuntu kimuleetera essanyu buli kiseera omulaba ekyo teyakyagala Katonda agamba nti si kirungi omuntu okubeera atya omuntu ono bwe yalaba abantu bano nga basanyufu bali mirembe n'aleetawo obutali bulungi bwe kiba nga si kirungi ye n'agamba kirungi amaka okuba nga tegakola ki kyava ateekawo embeera ezo zisisinkana abantu abamaze okubeera mu nnyumba yaabwe nga bali bameka oli agenda n'asinkana mukwano gwe simanyi bigambo bye mukozesa ne mutuuka ku kukkiriziganya kukakana ng'omu aleese munne muki mu nnyumba ne mubeerawo ba sweet kamonde sweet pepsi sweet kati sweet wati mahani byonna ne bikola bitya ne bibaawo naye olw'okuba omulaba ebyo tebimusanyusa kyava aleeta ebitusoomooza ebimu ku byo nabimenyeeko wano obutasaala tunuulira Katonda yagamba Adamu mugende muzaale mwale mujjuze ki mulabe Sitaani n'alyoka agamba nti okuzaala kibi mwe mufunaganye babiri temujja kuzaala ateekawo ebiri ki okufiirwa Mukama ayinza okubawa abaana ne mubeera nabo ne batandika okugenda omukwatya omu bino nno nkyamenya mitwe naye tugenda bimenyaamenya bizinensi okufa muli wamu wayagala muno nga ka bizinensi kaddukira ku ki mumala okubeera awamu ne bitandika okuvugira okwevugira mu livansi bizinensi ekivaamu n'obwavu nabwo ne bukola butya gattako ebirala biki bingi
ebintu ebyo bwe bibeerawo embeera eyo ey'okunyigirizibwa ng'ezze era ng'etandise kati katugambe obutazaala ani akireeta kummwe ababiri omwami n'omukyala tewali tugambye nti embeera ezimu zijja nga si ffe tuzikoze tutya naye n'otunuulira amaka abantu ababadde abasanyufu kati nga tugenze ku bali abaagamba nti naabeeranga naawe paka okufa lwe kulikola kutya omwana n'abula mu nnyumba naye wakola endagaano nti paka ddi ne tutandika ewammwe be bagumba mwe mutazaala olabika wakyakala nnyo ng'oli muvubuka y'ensonga lwaki tonzaalidde mwana nti naawe olabika oliko ekikolimo kyani ne bibeeraawo naye muli mu maki mu maka naye ekyawandiikibwa gwe kennyini walayira n'oyimirano n'olyokagamba nti mpita eggulu n'ensi akagambo ako tetumanyi kye kategeeza bw'oyita eggulu oba oyisaani kitaffe n'omwana ne bamalayika bonna bakka ne babeerawo kuba bagamba nti mbayise katonda mwesigwa era bajja ne bakola batya n'oyita ensi wayita emiti egyetoolodde kompawundi y'ekkanisa n'oyita ebyennyanja ebiri mu nnyanja n'oyita ebinyonyi ebiri mu bbanga bibeere abajulirwa nti naabeeranga naawe paka okufa lwe kulikola ki omulabe kyakukoze naggalira enda y'omukyala n'ey'omwami tebalina nda naye nabo omulabe agikola ki kuba eriyo n'abaami abatazaala bwe mumala mukama abawadde mwe bawadde abaana ngambye abaana ne batandika okukola ki wamwe erabika eriyo ebisiraani n'abamuganda wo nabo bafa oba ekika kyammwe kirimu ki noonona ne ku bajjajjaabe b'otaamanya olwo otandika okunoonyereza oba okyali awo baggaalo b'ennaku zino balina enjogera egamba abavubuka babayita batya siraba mubawala nnyo waana bawala batannafumbirwa mumpanikire ku mikono ndabe wano batono naye tulinayo kati bataata baffe batukoze bwe bati taata nze maama omwana owange ali ku yunivasite omuwala mulowooza abawa myaka emeka 19 kati nze maama mulowooza ndi mwameka mukama atuwadde nze nno baana bange mukama nga mpadde omukisa egyo gye mumbalira si gyendi nsukkawo naawe ssebo gy'okoze bw'oti nsukkawo n'alyoka addira bakyankaaga abaana baffe abaala bayita bakyankaaga kyankaaga amaze okufuna ssente aweeredde abaana baweddeyo balya kaashi n'asimbula emmotoka n'agenda agisimba ku geeti ya yunivasite n'anonayo omwana owaffe gwe tuzaala ye lasiboni wange kati taata kyankaaga aleseewo nze kyankaaga munne anonye kalika 23, 22, 24 mulaba embeera eyo mba ndi ewaka nga buyitiŋŋana ku Facebook buubwo ku WhatsApp omwami owange kyankaaga alina omwana woono owabiri eyo embeera nayo weeri era mu kiseera kino ekola ki njagala nno buli gwe kituukako buli omu oteekwa okuba ng'olinawo okola ki woogwa akaana kano akawala bwe bazudde nti bakyankaaga balina ssente omukisa oluusi ne gujja kyankaaga n'avaawo banze maama nenkola ki nenvaawo kati akaana kano kaayagala kyankaaga ng'alina bwe kajja mu nnyumba kasanzeemu n'abaana abakenkana sente zitandika okukola ki kyemulowooza ekyali kikaleese mu maka muno zitandise okukola ki obwavu bukoze butya
oba si kyo omutabani owange n'omutabani owooli Mukama abawadde omukisa babadde bakafuluma essomero ne bafuna ssente obwana ne bulya cash ne bulya life ne kakugamba muleeta konze leeta ne tuteekawo ekidaala abaana ne tujagaana bwe tumaze okujagaana omulabe sitaani mulungi n'agamba akawala kano kaali kagoberedde ssente n'omulenzi ono yatunuulira famire erimu ssente ne zitandika ogenda nga zikola zitya naye ekyali kigasa amaka gano zaali ki mu bitunuulira ebyo obwavu ne bukola butya ne bujja naye ng'ate bambi obwana buno twabusikiriza lwaki ndeeta ebintu bino nti bye tutambuliramu olwaleero ne tubuleeta ku kituuti wano ne bukola butya ne bulayira ne butandika amaka naye bino byonna bibukubye kabe kasinge tekazadde naffe ababazaala tuvuddewo bizinensi eyali evaamu ssente munne yamusikiriza ekoze eki obwavu buyingiddewo naye twagambye nti embeera eno olina okugibeeramu ate olina ogiyitamu ate olina obutagivaamu amaka galina embeera buli omu olina amaka ago ekikusoomooza kyoyitamu ebimu mukwano gwange omwami oyo yabireese oba omukyalo oyo twava eno nga tuli bawala tukoze n'omwami wange tukuze abaami n'abakyala b'ennaku zino mwatabuse sente tekyabamala ekyo kyomukimanyi sente tekyabamala ne boolaba nga balina ogenda okuwulira nti ali mu mabanja azimbye ekizimbe kimu bibiri bisobola okuvaamu ssente ezirabirira amaka n'agenda alya looni naye alya looni nga mukwano gwe tamukoze eki tamugambye oba oli awo omulaba bulabi omwami yakomawo bw'ayingira mu kinaabiro amalayo omwaka n'ogamba kati yeekuuta afuuke muzungu nga okunaaba kumulemye alowooza looni gye yalya bamugambye ebula emyezi 2 naawe mukwano gwe takolanga ki naye amanyi ku bigenda n'amaka ge mulimu gakola ki abakyala mukoze bussaako sente z'ekikazi muzikolamu ki nange leero ndi mukazi naye sente z'ekikazi muzikolamu ki mumbuulireko sente z'ekikazi zikola mulimu ki ebigwa bitalaze munno abimanyi nti olinawo kyotegese ekyebigwa bitalaze ebigwa bitalaze nga weebiri ne mugenda mulya looni mu busaako bwaffe obwabaki musingo guli luddawa n'olyoka oteekayo ekintu nga ne munno tokoze eki kino nakirabako naye ono yali mukalaba kazi mulina amagezi yagenda mu pride ng'alya bbanja olwamala okulirya munnange kye yakola ng'agamba nti tulina amaka bajja bakuba ebifaananyi amanye ennaku omwami zaatabeerawo nga bakuba ebifaananyi ennyumba nga bapride bagenda batuuka okubanja sitaani mubi omukyalo ono bizinesi gye yali akola n'etandika okusereba ebbanja ekiseera ky'ebbanja kikola kitya ono yali mugezi sibagamba nti mugende mukole nga ye bwe yakola batuuka okubanja nga bajja mwana wange teyassaayo yadde akawandiiko akategeeza nti alina omwami bino yabinnyumiriza kuba mukwano gwange nga bapride bajja bwe batuukawo kakati ebbanja tutwala nyumba tukola tutya omwami ng'abatunuulira bw'ati bwe yamala ng'ababuuza mumpe ku ndagaano ya wano omukyalo oyo gye yabaleetera ng'omukyala yatwalayo endagaano ate kakati ku nyumba twamukubirako ebifaananyi ng'abagamba asiganye mumpe ku bwannannyini bw'ennyumba ye gye mwamukubirako ebifaananyi ono yali mwoyo ye yayamba omwami ono mukitegeera naye omukyala annyumiza n'agamba nti simanyi buvumu mwami wange gye yabujja abasajja ne bavaawo ng'amaka tebagatutte kubanga nze nali sirina ki
maka ng'omwami abagambagana amaka gange nga bamugamba nti endagaano ng'endagaano eriko omwami ate nga tekuliko nti omwami n'omukyala. Lwaki bino mbireeta? Tituli mu maka mu kiseera kino agafaanagana bwe gati, naye nga gafaanagana bwe gatyo ng'omuntu oyo gw'oli naye musula mu kasolya katya kabe kasingemu ebikka mu kikunta kitya. Oba mboozi kyenyumizibwawo ebyo nga byabaddewo emisana nange simanyi. Okulya amabanja nga munno tamanyi. Ekirala okuganza, kufuusa okuganza. Luli twagambanga mbu abasajja benzi, si be tumanyi nti benzi, abakyala b'ennaku zino benzi. Mwana nga abakyala baganza. Abakyala baganza. N'otunuulira mukyala muno ng'akuusa musajja we n'engomanyidde ddala dda tegemuzi zaazannya, naye ng'agamba nti tuli mu Kristo, tuli mu lugendo olututwalawo. Oba okyali mu kuganza kwokwo weefulukuta munno n'abitegeerako. Mukyala w'omukadde bakukuta n'omudinkoni gundi naye bbaawe tamanyi. Mubuwulire obwamu obutera okutambula bwe butyo. Njogedde kaama era bano abato tebampulidde. Mwali mubiwuliddeko ebifaanagana bwe bityo. Omukadde gundi ne muwala wa gundi. Omukazi ono wamuwasa muwala muto ali makaago. Mukyalo ono lwaki bano mbagerezaako kati ono tufumbiriddwa wamu ne tuzaala abaana baffe bali muki mu myaka gye gimu. Ne kojjange bakojjange bali mu myaka gye gitya. Kati ndaba ate abaana gwe bandiyise taata, kubanga mu kanisa bataata babeera bataata b'abaana bonna, bamaama babeera bamaama baaki. Nga mukyala we awulira nti omwana wammwe gwe mwazaala ne bamuleeta wano ku kituuti baluwa abanaayamba ku baana bano nga tubawonga bayambe ku bazadde babalereko, nga wawanika n'omuki ng'owanikira omwana ono mumulelere mu kkanisa. Bw'atuuse mu adolescence stage n'omulaba nga atakyasaana kuba mwana, asaana kubeera tekinyuma. Naye baakikozesa spare tire. Nejjukira nti spare tire ebaawo mu biseera biki bizibu temalaako, era eyo tugisibako ti ekiseera ekizibu ekijja n'olyoka ogikola ki, bwe bitereera n'ogikola ki. Naye omwana w'abanno omufudde ekintu ekifaanagana bwe kityo. Ate toyagala bagambeko bwe kalanga akasamya akamakoogere obuwala bw'ekkanisa nga mulyoka mubukuba emimwa bwe bbu, naye nga mmwe mubuleetera ebizibu. Mukyala wo n'alyoka ayima ku kaana ka munne n'akawalana, naye nga gwe wamuleetera ebizibu. Ate n'abakyala mukola bubi. Akaana ako owalana kaaki? Tomera oli eyakaleetera ebiki? Obwana ne bubeera nga buli mu kkanisa buli ku bunkenke bwe buti, tebulina kyakukola, mubuleetedde ebizibu, naye mutudde mu kkanisa, naye nga mwagamba bannammwe nti naabeeranga naawe paka okufa lwe kulitwawukanya. Kati mbuuza, bizibu ki ebibawaliriza? Mu Bakolinsi eri agenda nagamba nti okwagala kugumiikiriza byonna. Munnoono kizibu ki ekimutuuseeko ekikuleetedde okuba nti tosobola kugumiikiriza otandike okuwamba katana? Ge maka g'olwaleero ganakuwaza ebiri mu maka ga Mukama, mu kkanisa ya Mukama, mu bantu abagamba nti tuli mu lugendo olututwala mu ggulu, bikaabya amaziga. Lwaki bino mbyogera? Ate eky'abaana kino nkiremeddeko kuba ndi mu minisitule y'abaana. Abaana bajja nga bakaaba amaziga nga balina obulumi ku bataata b'ekkanisa.
naye lwaki togumiikiriza mukyala gwe na musajja gwe ebizibu ebituuse ku munno kubanga wabyeyama kyemweyama temwakitegeera embeera eno bw'emala okubeera mu maka n'eryoka ekola bweti n'ebunduka n'egyeyiika ku bano abali mu maka buli kyokola buli maama kyokola nga si kituufu buli taata kyokola nga si kituufu kibunduka kiyiikawa ku baana abali mu nnyumba n'abalala abatudde mu nnyumba yammwe kati awo wembuuliza gw'omukyala afunye okusoomooza ng'omwami we afaanaganako ng'oyo nange mbabuuza nti oyinza kukola otya olunyiri lw'abakolinso luba lukyakukolera amakulu ti okwagala kugumiikiriza byonna ennyumba bagitwala wali ku mulirwano ekyamuliisa amabanja kaana ka muganda wo mu kkanisa ke kaadde kamuliisa amabanja babeera awutu kubanga kali ku yunivasite yensonga oba si kyo mukyala w'omukkiriza mu kkanisa omwami yamulabanga gwakusinga oyinza kukola otya otuulawo paka okufa lwe kuli baawukanya ŋŋamba ggwe omwami ate muli bazibu nnyo mmwe mukyala wo bagambye nti omudinkoni nno oyo bw'olaba bayonja ekkanisa buli lwa Thursday bwe bagenda olowooza okuteeka omugaati eyo mukasenge tebagutegekera ddala oyinza kukola ki mu mbeera efaanagana bwetyo osigala okyaliwo okyali naye amaka bagatutte kimwami akugamba mukyala sooka oddeko eka tumale okwetereeza ebintu bino katubitunde tusigazeewo ekitanda kye tusobola okugira nga tukyasula kuba si kyo tupangiseewo wali bulumu bubiri omukyala oyinza kukola otya paka okufa lwe kuli baawukanya ababadde mu bbanga lumudda muki mu muzigo oba oli akugamba munnange essente zino ze tubaddemu ennyingi obadde oziraba nti ye nali neewola amabanja tubeere bulungi nga ndowooza okukola kino na kino na kino naye ne bitatambula nga bwe bibadde bitambula ssente ziweddewo obadde mu bulamu abaana bo basoma mu masomero ga bbeeyi naawe okimanyi oli mu masomero ga bbeeyi naye waliwo akasomero ako kayinza okutuyambako abaana baffe okusomeramu oba okyali awo emmotoka ezibadde ebbiri basookera ku yiyo ya mukyala n'omanyi emmotoka eno looza gye tuba tusooka okugyawo egire ng'etuyambako tumalirize amabanja ey'omukyala neekola ki neevaawo noga kasita eyaddadi ekyaliwe neegira etwala abaana ku ki wayitawo myezi 3 nti ebbanja likyaganye n'ey'omwami ne bagikola batya bigenda okutuukawo ng'abaana bali mu holiday oli abadde asasula kamu 2 nga tekuli bigendererako oli wa kamu 8 oli wa kamu 6 oli wa senior 4 oli wa senior 6 ono amala P7 byonna no ebizibu nze nabiraba simanyi lwaki bisimba layini mwali mukigenderedde bijjira mu layini kino kati embeera abaana badda ku ssomero mutuula ku tebo oba buli omu atunula wuwe kuba nkakasa nti awo ne dayiningi eba tekyakola ki tekyanyuma abaana bagamba ddadi tuddayo ddi ku ssomero mami requirement singa tonnazigula naye kumwamu kwe kuli eyaleeta ekizibu ekyo ate abaana bano oba tubagambe oba tetubagamba kati nze ow'emyaka 8 oba ogenda kuŋŋamba ki titugenda kuzza kasomero kali akatalina na school van katandika okuyiga okubebbera
kubanga n'okutambula kabadde tekakumanya emmotoka ekajja mu nnyumba ekajja ku ssomero waka kati olwo mu kifo ky'okutambula kabebbera buki embeera eziri mu maka nzibu nnyo. Ebintu bino tebiyinza butabeerawo. Nataddewo wano akagamba nti sometimes abatulinaanye bamanyi okutuwa negative attitude oba they say something negative. Hani baali bazijja mu nnyanja naawe zizeeyo kakutande nga mu famire yammwe mulimu eyafa owedde tojjukira gundi eyafa anti ye yali saddaaka naye bambi kambagambe nti ebigambo bino tebitutuukako lwakuba nti tuba tusobezza. Omulabe Sitaani yalaba nti si kirungi abantu okubeera mu maka nga basanyufu, kyava aleetawo ebikola bitya ebisoomooza n'abireeta. Kati ffe abakyala Mukama bwe yawa ebigambo ne tutandika. Mukyalaani gwe tewabimanya byali bwe biti ne bwe biti ne bwe biti, y'ensonga lwaki ebyo bikoze bitya. Omulabe Sitaani yaleetera omuntu obutamatira ne bumusindika mu bwenzi. Mwe mwalabanga mukyala we yamufangako, oyo omukazi muno mumulabiraawo yeefaako yeko omusajja yalina mutuufu okwefunirayo omuki. Ogenda okuwulira nga kikutuddemu mu mazima amatuufu nga wakolanga ekitundu kyo okulaba nti olabirira ani. Naye omulabe Sitaani n'akikola ki? Oyo omusajja agolowooza yali wuwe. Tojjukira nga tebannafumbiriganwa. Omusajja oyo yali tayagala omuwala gundi n'omuwala gundi ono ye yamwesibako. Ebyo byalina okulaba bwe bayinga kwesiba ku batabaagala. Wakabeera mu bufumbo bw'emyaka 4 oba 5 mulabe Sitaani abukubye ejjinja batandise okukuba ebifaanagana bwe bityo. Naye nga olina okuguma. Ab'emikwano tulina abantu be tulabirako mu Bayibuli. Wano nawandiise omusajja Yobu. Naye kati kasooke tunulire ku Yobu. Yobu yali ne mukazi we nga batambula bulungi, saddaaka baziwaayo n'ez'abaana bazikola ki. Njagala ompeeyo olunnyo olugamba nti Yobu n'asobya wano bwe wati. Wali olusomyeko ti omusajja wa Katonda omwegendereza Bayibuli bw'emuyita. Naye eby'obugagga omulabe Sitaani n'ajja n'abikuba, amagana ne gaggwaawo, faamu ne zisaasaana. Ekyennaku mukyala n'alyoka amugamba weegaane Katonda okole ki? Bali mikwano gye siboogeddeeko bajja. Singa wali otambula bulungi Katonda teyandikubonereza. Be bano benkugambye abatwetoolodde. Singa obadde otambula bulungi amaka go tegandibaddemu bwe gati. Bo baleeta biri negatiivu ebikufumita ne bw'oba wakikolako omulundi gumu ogenda okuwulira ng'olinga abadde akikolera ebbanga lyonna nga kikufumita naawe ng'otandika okwerayikirira nti oba kyekivuddeko bino byonna. Yobu yasobya ye yakyereetera. Mulabe Sitaani yakikola ki? Tulina abantu mwali musomye ku muntu gwe bayita Nabbali. Mukimanyi nti tulina abantu be twafuna nga tubeera nabo naye nga bannabbali. Nga tuli nabo naye ng'obutonde bwabwe be baki? Nga bannabbali. Oba okitegeera. Kati ngamba gwe muganda wange naawe mwannyinaze abali mu maka. Ebikutuuseeko oyinza okuba nga tobirinaako kyakukola ki? Kyabikolera lwa nsonga nti ensi gye tulimu ya kibi. Bwe tuba tuli mu nsi ey'ekibi bino birina okujja kubanga ebyatutuukako jjajja waffe yabituleetera.
ebyatuuka mu maka ga Adamu ne Kaawa ani yabireeta? Omumanyi eyabireeta? Mumuwaayiriza. Kaawa ye yabireeta. Mukwano gwe yali amulabudde ku mulabe we nti oyo mulabe wo ayinza okuleetera obuki. Hawa n'amukkiriza. Kyekyo kye ŋŋambye nti ebimu ffe tubyereetera. Tubeera mu maka gaffe ne tuwa omulyango ne tuguggulira sitaani n'ayingira. Bwe bimala okuvaamu ne tutandika sitaani yakoze eki. Naye nga gwe wagguddewo oluggi olumukola ki? Tunula ku bikusoomooza mu maka go. Wali ogguddewo ku luggi n'owa sitaani omulyango n'ayingira. Adamu ne Kaawa bakitegeera abaana baabwe omu amaze ku ttaani. Munne n'abagamba nti bino bye bivaamu nga si birungi. Emirundi egisinga bye twereetedde tetutera kubiraba, tulaba bibala. Kiba kyakayingira tokiraba naye ebibala ebikivaamu n'olyoka ojjukira nti nakola bwe nti kyekino ekibala kyenfunye, nakola bwe nti kyekino ekibala kyenfunye. Naye Bafiripi yatugambye atya? Eyansomedde Bafiripi 4. Waliwo alina ekyusa ku lulimi olwo? Waliwo alina kwekyusa ku lulimi nga tesoma Luganda? Eyange eŋŋambye, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. I have all the strength. Kati gwe ebyo byonna ebikusoomooza, ebikukola bitya ebikuzza eno mu maka go, bw'oneekwata Kristo ojja kufuna amaanyi agakola ki? Naye bw'ona olowooza okubirwanyisa ng'omuntu, omuntu ye muntu, gwe wafuna bamuyita mu ki? Bamuyita Adamu. Omukazi Adamu n'omusajja ani? Adamu. Lwa nsonga nti Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye yali ani? Adamu. Ti omusajja n'omukazi bwe yabakola ki? Togambanga nti omukazi n'alyoka akola bw'atyo. Gwe omusajja olina olukusa olukola bw'otyo. Tukwatako na wano. Mukazi oyo omuzibu. Mukazi ayinza okukola bw'atyo. Nti gwe omusajja olukusa olugjawo. Olukukkiriza okukola bw'otyo. Gwe olina okulya amabanja nga tombulidde kuba oli musajja. Naye ate nga twagamba ti ne balyoka bafuuka omuntu atya? Bwe mba nina obuzibu mbuulira. Mukwano gwange obuzibu buli wano. Tubuyitemu bameka? Teryakkirizibwa kukivaamu. Era totekangawo nti solution y'ekyo aba mugiyita resolution. Resolution divorce. Ekyo tekiriiyo. Singa Christ yakudivorce nga wandikoze ekyo. No wali osaana bakudivorcing si kyo. Ate gwe wakola kibi nnyo ekisinga ne kuona munno kyakoze eki. Kale mumbuli ekibi kye ekisinga kinne waakyo. Kyoyinza ogamba nti at leastiko. Waakiriko. Tudda muzigo nga tubadde maka nga munnange yali amabanja gatambuulidde. Waakiriko kale. Kasa ayagala muwala muto. Kale waakiriko nze nali nkaddiye. Kale mukazi wange anti bw'atyo bwe yali. Ab'emikwano, ebigambo by'amaka bw'oba wakkiriza okugamba munno nti naabeera nawe, nammwe nno ssebo abaawalula ne bannyaba abeewalula. Mwewalula n'abasajja ne mukola nti nabo mwebali muba wakola endagaano. Mala kyagamba atya? Tokuusakuusanga. Mukuusakuusiza abaana abavubuka bannammwe. Ekintu ekyo Mukama agenda kibabalira emirembe gyonna. Omuwala w'omuvubuka bwo n'omukuusakuusa
n'okuusa ku soono n'okuusa ku sooli n'okuusa ku sooli n'olyokuba nti ogenda kukola n'oli endagaano. Gino gyonna emitendera gikulindiridde. Temuddaawo ne mwemodde nnyo abavubuka nga muli ku baana b'abannammwe. Nammwe abawala ne mulyoka mwemoola. Abawala b'ennaku zino baatabuse be bakuusakuusa abalenzi. N'amulaga nti amuliko nnyo, leka gamba nti abo n'abalenzi muli bazibu nnyo. Mwenna muli bazibu kubanga ffenna batuyita Adamu. Ffenna tuli ba Adamu. Kino nkyogera nga nkirumiriza. Teri atali Adamu. Ffenna tuli ba Adamu. Obubi ffenna bwe tukola bukola butya. Era tokolanga minzaani n'ogamba nti ey'omusajja erinnya ey'omukazi nekka. Teriiyo mu maaso ga Katonda. Minzaani eri etya? Kati mulekerawo okwewaana mu bino bikolwa basajja, bino bikolwa bakazi. Owaliriza munno okumukozesa obubi naye ng'ate obubi obwo gwe obutandise. Kyokka ye bw'abukola n'olyoka ogamba olaba bibala naye nga gwe wasimba endokwa ezadde ebiki? Ebibala. Lwaki olaba kibala ekivunze nga gwe otaakifukirira? Baakulagirira eddagala eritta ebiwuka osobole okuba n'ekimera ekirungi, ye mukazi wo ye musajja wo n'otabikola. Kati ebibala bivuddemu nga bivundu okubira abaho mulife enduulu. Era mukazi wange n'alyoka akalaba ati era abakazi era nze. Naawe omukazi n'otandika bannanga abasajja. Kati nogenda ofune malayika. Ko omusajja atabuse n'omukazi atabuse. Kati tulina kunona ku baani? Yekiri tekiriyo. Nagambye oteekwa okuba omuvumu, the ability to keep going forward during hard times. Oteekwa okuba n'obuvumu obukuyisa mu biseera ebizibu. Luno olunyiriri luŋŋamye ndi I have the strength. Amaanyi gaffe tugajja mu Mukama. Mukama mulungi nnyo. Mukama afaayo okusinziira ku ngeri gy'oyanuukulidde embeera eguddewo. Embeera bw'ona ogyanukula obubi era ojja kufuna biki? Embeera bw'ona ogyanuukulira obulungi era ojja kufuna biki? Birungi byokka. Kirungi nnyo Home Life Department weeri. Olukiiko weeruli olusobola okubayambako. Naye terukuwa kisembayo. Ojja kuyita olukiiko bajje mutuule bambi abasajja abo n'abakazi abo batuule. Mubeerayo ssaawa meka? Ssaawa 4. Batuule ssaawa 4, 5, 6, 7 n'okusaba kw'omwenda kubasange mu maka gammwe. Naye nga gw'olina ekikutta omutima ogamba kabasabe kabeetolobojje kababeerewo, sikyusaamu. Ne mumenya abaweereza ba Mukama pali maka gammwe naye nga gw'osibye ekiki? Ekifundikwa. Lwaki? Naye ng'ate kantu katono nnyo kugamba muno. Naye ngagamba nno sorry. Akoko kangu naye akafu ak'Oluganda kawanvuwamu. Gunsinze nsonyiwa mukwano gwange. Ebyokubiyisa mu kamwa. Omwami omu yannakuwaza kwa luganda lwange bamugamba mukyala wamusobya. Bambi mwetondera. Omukyala yeekubye ku munne tuddiŋŋane. Bukyambeerawo nze sirabanga ku kitange nga yeetondera mmange. Statement eyo yankola bubi. Bukyambawo sirabanga ku kitange nga yeetondera ani? Kati ekintu ekyo kitaawo ne nnyoko biyingiriramu wa maka gammwe. Kali noddayo ewa kitaawo ne nnyoko ate tokyajaayo. Era bwe walaba nga tokyajaayo n'onneefunira tubeere bameka? Sajja tayeetonda. Kati neggulu tolyetondera kale katukuleke ku nsi kuno. Naye wa Katonda teweetondanga. Ate omusajja teyeetonda. Olondamu be weetondera ne bw'oteetondera. Naye ate olina kutandikira ku nze ali naawe. Bw'otaatandikire ku nze. Ewa Katonda oneetonda biki?
ndi mu nnyumba yo nkaaba amazigo okuva ku makya paka kawungezi naye tosobola kukola ki kuneetondera kati wakatonda ogenda kwetonda ki ebisajja by'ennaku zino bimanyiira obula ebisajja by'ennaku zino mukyamanyidde muki kyokka ekyo kaja tuyita na bisajja olwaba takyali mwani bifuuse biki bisajja by'ennaku zino wabula bimanyiira naye kikazi gwe nno naawe omanyiira kiri bwe kiba kisajja kino kibeera kiki bannange olwo olulimi luganda tekubeera kuvuma olwo tekubeera kuvuma kiri kiba kisajja kino kitonde kisajja kino kitonde kiki mulina engeri gye mutegeera abaganda obubi abaganda bwakugamba nti nnyoko ng'ogamba nti akuvumye aba akuvumye mu luganda maama wo bamuyita nnyoko taata wo bamuyita kitaawo aba takuvumye naye bamaama naffe tuyiga okukola kiba maama mwebale mukama abawadde omukisa mukoze ssente mutuuzizza abasajja ku kabebenu bannyinaffe bali ku bubebenu bali ku bubebenu ate bwe naatuula n'enzikaliranga ngamba ng'oteredde ennyogo wazigula n'alyoka agituulako kabebenu bana ebiri mu maka ennaku zino bisesa naye binakuwaza ng'abantu ba Katonda abali mu lugendo olugenda mu ggulu naye ate nno omusajja atuwadde bakutuuza kabebenu ate ojja kuguma olina okuguma nga Kristo bwe yagumira ku musaalaba era tovanga kabebenu gwanga bwoddako olunaku lugenda kubeera olwo alyoka akugambe ng'otudde kabebenu sembeera wano weewuunye oga simanyi ndoota bw'oba nga nze agaddewo n'osobola okolamu bwoti ye wange nozaako n'otereera n'olinda awazizaako luyi oba agenda kunnumako kutu ogenda okula mwana we ng'asimayiringa ng'asituka ng'agenda aleeta akatunda k'omaze emyaka nga tokalaba noga simanyi ataddemu butwa era anoonya kunzita naye lwa nsonga bw'oteekwase Kristo tojja bituukako tojja kukola ki tosobola Kristo yalwana entalo ez'akasirise tagalula luyi taboggola naye gwe mugambe nti nkutte ku kirenge kyo wampaani tinnakamatte gw'omugamba mbu yakuwa Nakamatte yamulaba ye yamutuuma n'erinnya bano bamaama be baatuukiriza butuukiriza omugamba nti gwe Nakamatte kubanga eryatugamba nti nakumanya nga tonnajja mu lubuto lwani mu Yeremiya n'agamba nti nze nina pulaani zonna ez'obulamu bwo kati bw'ogenda okufuna Nakamatte nga Katonda yateekateeka dda nti Nakamatte lunaku lumu ali kutuuza kabebenu byonna Mukama abimanyi gw'obyekanga nina akatabo ke nasoma nga kagamba mu maaso ga Katonda teri akisidenti ye talina kimugwako tazinduukirizibwa buli kimu akikola ki maama wange gwe Judisi gwe Unithi gwani omusajja oyo omulaba osula bamaama baffe basulanga mu mafumbiro nze nabaako mamange ng'asula mu fumbiro nga tulina n'omukyala gwe tumanyi nakku wa ku lusozi sayidi bw'ati taata bwe yaboggolanga n'akambwala yali akanywa ne kamuwulira ng'alina eggaali yaffe no maanyi ga kifuba yagikonyanga ku lugibe ddu mukazi mmange Naalongo n'asituka naggulawo n'aboggola n'obunyeenyenkule ne bukola ki ffe abaana tuli mu kasenge ka maama gye twekukuma abawala balenzi balina ekyabwe n'ayita ku kikye taata alina ekikye maama alina ekikye n'ayita ku kikye mukazi wattu n'alyoka aggula akaggi k'omulyango gwe n'ayitamu kuba amanyi ebiddako mpina ki naye ng'akoomedde emmere maama waffe yakoomera emmere taata waffe yali musajja ng'akola ku ggombolola bwe yavangayo olw'eggulo n'ajja n'anaaba n'agolola akasaati ke nga yakeegololera taata waffe yali yeyeeyolesa yeyeegololera
n'akwata eggaali ye n'agenda n'aweereza enva kuba n'abayita ewaka. Maama n'afumba n'akoomera emmere ffe abaana ne tulya, n'alyako akatole nga kamu, n'azinga emmere y'omwami mu kalagala mbijjukira, n'alinda bba n'adda oba n'agalamirako ku kitanda. Bwe yaddanga n'aboggola mukazi wattu n'ategeka emmere. Abasajja si bangu abanywa ku mwenge, naye ab'ennaku zino nammwe abasajja temuli bangu, muveeyo nga mukkuse. N'olyokuga ennaku zina nti tuli ku health reform, omaze okwepakira ebyokulya ebingi, oli mu health reform, tetuganya kulya kyaggulo. Mbiraba, buli kyenjogera nkiraba. Mukyala yaŋŋamba oyo nolowooza ki anti bamujja ne ku kyeggulo, naye nga mukwano gwe. Abantu bano abasajja nga mikwano gyange, mukwano gwe nga ŋŋamba bwe bannyuka ofiisi zaabwe ziri awo ku katikati, ne basooka bagenda ku Afrikana ne balya ekyennyanja ne mikwano gye, ne bavuga emmotoka zaabwe ne badda. Omukyala ali waka yeewanira omwami owange takyalya kyaggulo, anti nawe olubuto olulaba bamugamba alina okusala amasavu. Asala amasavu naye ng'agapakiriramu wa? Taata waffe we banyweranga omwenge walingawo modani nga bafumbawo ebigere mu Lokoni. Abasajja abo balya bwe banywa. Najja mu mmere ya mukazi we gye yakoomedde, oba si kyo n'awuutako enva n'aboggola. Mukazi ow'edda alinda munne amukoomeredde emmere. Maama waffe n'ayitamu n'abuuka olukuubo n'agenda asula ewa jjajja Nnakku. Ate buba tebunnalaba ng'akomyewo, ndowooza alowoozese ffe abaana nti yasuze mu nnyumba n'emyaka gyatuuka nga tubitegeera. Ebyo si bye ebiriwo mu mulembe guno. Abasajja nammwe mulina bye mukola, bannammwe maka n'ebibalumya, naye abaana bano balumwa. Oluusi tebabagambe. Juzi nali nsomesa obwana, tuyiga ku Musa. Abamisiri Abayisirayiri we bamukayiniranga, bamuboggolera, beemulugunya, bamuyombesa. Ne mbagamba abaana abato mumanyi kye bayita okuyomba? Akaana kato kali mu baby class ne kagamba manyi okuyomba. Tikyo kyeyineza nkumanyi. Konse wayigirawo okuyomba. Dadi ayombesa mami buli lunaku. Netunuulira omwami oli ali polite, mutuukirivu nnyo ku kkanisa. Naye kati nze nina ekifaananyi kyendaba kuba omwana ye yakiŋŋamba. Dadi ayombesa mami. Biyiika ku baluwa. Wano nagambye you are the role model. Gwe role model w'abaana bano mu buli kyokola. Oli yatugambye bukyakula talabangako kitaawe nga yeetondera ani? Kati gwe bikole. Bw'ova oliba okaddi ogenda okukaaba amaziga g'otamanyi. Nga kye wakola omwana we atandise okiteeka mu nkola, mukamwana ajjawuwo, mukajjawuwo. Kati muzeeyinza omwana ow'obuwala nze akoze bw'ati. Ow'obulenzi aba yakavaawo n'ow'obuwala ne zimuleeta. Kaakati nze onaakola bw'ati. Byonna bikole ng'oli mwami oli mukyala. Naye ogenda kukaaba amaziga. Gino emyaka ffe gye tulimu gya kukaaba. Abali myaka gyange ng'abaana bammwe batuuse okufuna ababeezi, kye kiseera eky'okukaaba. Ekyo nkibagamba. Weebale nti gwe obigumiikiriza, Mukama Katonda n'akusaasira n'onyweza ekintu kyekyo mu bulumi. Naye ebibala bigenda kuviiramu mu baki? Ng'okaddiye olowooza okulaba essanyu ly'abaana. Abaana nga bajja baleeta misango. Omuwala awoza mulenzi yansambye, ate omulenzi wo yasambye omwana w'abendi omuki? N'omulenzi ng'ajja, muwala wo akola bw'ati, nze kaakati mukomyawo gwe bakuddiza wanzaala nnya, oba ate kati omusuze mu kisenge ki n'abaana be? Simanyi mubiraba.
abasajja bo kye bakola ng'agenda atayaaya mu nsi yonna nga bakugamba kati yawasizza egindi kati alina eyamuwasizza egindi era bw'akomawo ng'abo bonna amazo bino bye mbagamba mbirabako. Nina omuntu wa mu famire omukazi yamugoba mu nnyumba yawasa omwana w'abendi ne tubeera ku mbaga ne tusanyuka. Naye ogwo taata yakolanga bw'ati taata ng'alina abaana 10 bwe gati gaba ga mukazi omu n'alowooza naye agenda kukola bw'ati wa kkanisa. Taata we yali mukadde mulamba sisobola na kumwogera kubanga obulabirizi bwonna bumumanyi. Kati bw'alwadde omukazi n'alyoka amugamba genda eri abaakulwaza. Yazimba amaka ge ga kitiibwa ali mukazigo n'akawala akenkana n'abaana bazaala. Singa mukadde waabaddewo mulowooza ebyo bimunyumira. Olaba naffe abooluganda bituluma. Tugamba musajja yava mu maka ge laba waakola ki? Taata yakolanga bw'ati. Mukazi taŋŋambako. Tebampa magezi. Nze mbyetegeerera. Mukama atusaasire. Isaaya sura ya 4:10 wagamba wati. Obutuukirivu abaana ba Katonda Mukama bw'abanga yakuwa omuntu oyo yamukuwa tolina kyakukola oyo yewuwo kubanga Katonda yagamba nti naamufunira omubeezi akola ki bwe yatunula mu nsi eno yonna nga gw'osaanira omuntu oyo nga gw'ojja okusobola okusitula obuzito bwe bwonna nga bwe bukola ki era ng'akutuma ng'akugamba nti ye muzito nga bw'omuŋŋambye kubanga abantu ba Katonda buli kiseera ofukamira n'oloopa Mukama alaba omuntu gwe wampa n'ofukamira n'ekiro musumba kamya namalamu mwenna mumumanyi abasinga awangaalidde wali akaddiidde emaganjo yajja yatwagala yatukolamu foolaapu bwe nzaala omwana wange asooka okumanya alina okwagala nali ndi awo nga ntuuseeko muwala wange wazadde omwana ng'atambuzza bigere ko nze nazadde omwana wa bulenzi naŋŋamba tusabire omwana nanzijjako omwana mu kazigo kaffe bwe kati naŋŋamba omwana ono mutuumye Samwiri musumba kamya ye yatuma omwana wange omubereberye erinnya ne mugamba nange musumba nabadde ndowoozezza nga mutuumye Samwiri nerikala firstborn wange ye Samwiri naye yaŋŋamba nti omulenzi oyo gwe wafumbirwa si mutuukirivu naŋŋamba osisimukanga ekiro ng'ali mu tulo owulira afuluuta n'oteeka emikono gye ku ye n'omusabira n'oloopa buli ekikunyiga ku mulenzi oyo nayiga okusabira omwami wange naye nga musumba kamya ye yakikola ki musajja mukulu alina ensonga lwaki yakikola ki yakiŋŋamba nange mbagamba baganda bange nti ekintu kyekyo kiki kintu kyo kya muwendo kintu kyekyo ekyomuki ky'omuwendo omungi Katonda akimanyi obunafu bwakyo akugambye totya teweeraliikirira so tokeŋŋentererwa nze ndi wamu naawe naakuyambanga tosobola kukwata muggo tosobola mukolera kyonna naye Mukama agambye yagenda okukola ki weekwase Mukama kuba tagenda mukuggyako tugambye olina okuyimirira
ennaku zino tugamba nti paka totya ddenja. Abavubuka ennaku zino batugamba nti sityaki ate totya loosi, eyo loosi wagigwamu. Tekkanga tulina bibiri, profit neki eri abafuna ziroosi, naye gw'ogiraba nga loosi naye ate ye profit mu bwakabaka obwawa gwe baligamba nti wagumiikiriza. Yesu aligamba nti kyennakwasa tekyali kiki naye okireze paka lw'okikoze eki. Mugguse ebyebbeeyi byammwe kuba Kristo Yesu Mukama waffe bwe mbasabidde.